Essomero lya Wampewo Primary School kati nga liwezezza emyaka 10 lyeri mu kwago agali Amatoobota mu district ey'e Wakiso. Wabula olwaliro bw'otuuka ku ssomero lino toyinza butennyamira. Ebizimbe biruwedde ku mpagala bye bikwaniriza nga bino bitadde n'obulamu bw'abayizi 1200 abasomera mu ssomero lino mu Katyabaga. Embeera eno yewaliriza abakulira essomero lino okuyita omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okubakwatizaako mu kuliddaabiriza wamu n'okuzimba ebizimbe ebipya. Ono asoose kulambula ssomero. Ye omukulembeze w'essomero lino Marjorie Karemera atotoledde Museveni embeera gye balimu. The classrooms are not enough compared to the number of children we have in the school. The ratio as we talk today is 1 class per 95, which is really a big number. The classrooms are dilapidated, as you have seen, so it makes the learners' life at stake. Ye Museveni essomero lino eritudde ku yika z'ettaka 5 alikubye enkata ya bukadde 50 n'asuubiza n'okubakwatizaako ku kizibu ky'amazzi. N'ebyamazzi nabyo ngenda kubitunulamu okulaba nti mufuna amazzi waakiri mufuna ettaapu y'ebweru kwe musobola okusena amazzi. Museveni era bano yeeyamye okubakwatizaako mu kuzimba ennyumba z'abasomesa. Ennyumba z'abasomesa nazo zirina okubeera mu ntegeka eyo. Herbert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.